Oyo waawo akati omukyalo ono yeddira nnyonyi. Omukyalo ono agambye nti singa kibadde kisoboka Mulangira Jjuuko wanimpeerezaayo ku ssaala nengira nga nsaba bakama bange bandeke ngira nkola neyongere nga nkola kubanga ennaku zino zonna boosi yeekyanga agamba gwe nno nja kutikka nkuze Uganda, gwe nno nja kutikka nkuze Uganda. Akati omukyalo ono ow'ennyonyi era nga yeddira nnyonyi nakinsiga era nga muzzukulu wa Kyeyuna Emirembe, ngenda kumuddamu bwe nti okusinziira ku bubaka bwe. Obubaka bwe obusinga obungi tebubadde mu binnyonnyolwa, ndowooza audio ziringa za mirundi ng'ena, wabula buwulirwa nga bukulu. Naye obubaka bwe buwuliddwa nga bukulu nnyo naye tolina ky'osobola kumuddamu n'okugaa nti kola kino, wabula owulira busungu bwereere obuli mu Lubaale. Ate ye aloota awulira Lubaale ayogera bwogezi. Omanyi okuloota ekirooto ng'omanyi nti naloose buloosi, nabadde n'emisambwa gyangambye bwe giti ne bwe giti, naye ng'ate awulira obubaka bubi bwa busungu bwa bukambwe. Omusajja n'akugaa tugende nkulambuze gye mbeera, n'akulambuza n'akulaga amataka ge n'akulaga amayumba ge, naye ng'akutwala ku kyaki, ebyobugagga birinaanye ku kyaki, okitegedde. Ne mutuuka eyo n'akugamba nti kakati sooka ompeeko, naye ng'ate okimanyi omuntu gwe omusajja akwegombye era akusabye nti mpaako, naye ng'atazze ne mukyala we. Omusajja nga mulungi ali mu mmotoka Puladdo, oyo ye kabaka. Ebirooto birimu tibibiramu binnyonnyolwa. Omusajja eyakuwasa yabadde akweyoleka, ekyo kitundu kyakaggwa ensonyi. Omusajja mutuukira ku sseriga nti mpaako naawe n'okkiriza, ate naawe n'omusiima, naye nga muli mu kyaki kyeki kibayita obufumbo bwa Lubaale. Okitegedde? Era ng'omwoyo guli gw'obadde oyita mukazi we gutuddemu ggwe. Abantu babiri mu muntu omu. Kati omusajja bbawo oli omukazi gubadde olaba mukazi we, kyokka omukazi oyo atuddemu ggwe. Byasaba ggwe byasaba oli, byawasa ggwe byawasa oli. Mwe bamu, gwe mukazi we ddala. Yakuwasa okuva mu lubuto lwa nnyoko. Okitegedde? Mutuuka okutuuka wabadde omuti gwa ffene, omusajja agenza azikubako n'atuuka kweyengedde n'agamba neeyengedde. Okwengera kye ki? Ebiseera byengedde, ebiseera biweddeyo. Bannange mwagala essaala, mwagala kutukubya Lubaale, mwagala kutusuula wabi. Bannange oyagala kundetera bizibu. Omanya amakulu g'ebirooto, omanya ekirooto kye kiba kitegeeza. Gwe atakitegeera gwe okizannyirako, gwe atakitegeera gwe osaba bakwongereyo ebbanga. Naye ffe ababitegeera waliwo olabira ng'ekirooto ekyo mu butuufu tekyetaagamu na ssaala, nga w'ogiteeramu jjajjawo oli asobola n'okuzza gundi omuliro n'ofuna ebizibu. Kubanga nze mbeera nga ataakuwaga, nga bw'onoowaga omuntu n'omugaa tobikola ebyo. Omusajja mugagga apaakinze wali emmotoka, akututte mu by'obugagga bye, pasita mulamba, pasita alina mukyala we, pasita akulumira mu bitundu bibiri, pasita kitundu kya bamweyana, ate kyaki kitundu kya kabaka bulamu, ate ffene kitundu kya kabaka ndawula. Abasajja bakwesembyemu. Omusajja akututte okulambuza ebyobugagga byazze ne mukyala we, pasita kapo. Okitegedde? N'akutwala ku kyaki, waliwo ebizimbe biki n'akulaga bino byonna bibyo. Bw'agenza obbikulaga byonna n'amaani akugamba kati nno mpaako. Nga naawe omusiimi American Height, figa kyekyo, figa ziri ezaalagirwa ez'abaami abali ku mutendera guno, naawe nakkuba. Okitegedde? Kuluna azze akwetegekedde, motoka asimbye wali Puladdu, omusajja omugagga azazze. Ne mutuuka ewali omuti gwa ffene n'agenda ng'akuba ku ffene, n'akuba ku ffene, n'akuba ku ffene, n'akuba ku ffene, n'asanga ezengedde. Singa zibadde ezengedde. Okitegedde? N'omugamba ffene gikwate bulungi ejja kusiiga amasanda, n'akugamba kanjegendereze. Kye ki? Ensonga zengedde. Ye ffene ayengedde, zengedde. Ffe tutegeera lumu ekintu kya Lubaale ky'abayogedde ne tukitya nnyo.
zengedde obudde buweddeyo. Obwo bwe bayita obudde obutakyali mu chance. Era kyova olaba nga boosi yeekyanga mu buliwo. Ogambye boosi mu buliwo yeekyanga byabadde teyeekyanga. Ngenda kuzza Uganda, nze ngenda kuzzaayo. Okitegedde? Naawe okyogedde boosi ennaku zino yakyuka yeekyanga, ngenda kuzza Uganda tava ku mumwa. Ddayo mu kirooto kyo. Ate ekirooto ky'okuloota nga kikuzza ewaka wakakifuna enfunda ziwezenga 3 kubanga ogambye nti ndoota nnyo nga omukyala asibye engugu oba nga akuttemu ebibye agamba nzira waka. Oloota nnyo nga musibye ebyammwe mugenda. Ekirooto ekyo wakakifuna emirundi nga3. Bannange oyagala kunkubya Lubaale bannange mwana gwe. Lwaki tondeseemu? Banne mwana gwe wakulu otuyagala kundetera bizibu. Banne tubawe essaala nate tubako we tukoma. Tusaba obulembereza mu bazzukulu nate tubako we tukoma. Bannange ndaba ng'obudde bwo buweddeyo. Ate ogambye nti nengira nga nkolaakola. Ekituufu ensonga zino naffe zaatusobera ffe abazituddemu. Ekituufu Lubaale takolwa ba ssente. Tetugaanye ebintu ebimu bya ssente. Naye ffe tulabye ku bintu. Experience gye tufunye emala. Kituufu ebya Lubaale bigulwa bugulwa. N'ebimu bya ssente mulimu n'okutambula. Naye obadde okimanyi nti ennamba esinga ekola Lubaale nga terina ssente. Ate n'emukola. Ate n'ebintu n'ebigula. Ekyo nakyo okiraba nga byampuna naffe kyatusobera. Abalina ssente bamukola oli asobola okujja mu lubiri oba n'agenda mu kifo ekirala oba luddawa. N'agenda watu ne bamusaba miliyoni 2 n'aziwaayo. Oli n'agenda ne bamusaba akakadde n'akawaayo. Oli n'agenda ne bamusaba emitwalo 3 n'agawaayo. Oli n'agenda ng'alina emitwalo 2 n'agiwaayo. Ne batabaala n'obasanga eyo mu mbiri ng'oli yajja na busente bwe bwakulya akeera wali kwegulira lindaazi n'anywelako ekikopo kya caayi oluswanya na mukalu. Naye nga bamugamba ebijjulo n'agumiikiriza n'asaba abaali awo oba siisita we oba muzira kisoba mukwano gwe n'asondereza obusente kijjulo n'akifumba eri abakola Lubaale nga bapanga bupanzi. Ate tutabulwa nnyo abaana bangi abagenze ku byeya babivuddeko nga talina ne ssente zazze nazo zikola Lubaale nga baazibba. Okitegedde? Byonna byampuna, byonna bikwewuunyisa. Omusambo bwe gugamba nti tuddeeko ensonga zaffe zengedde. Oyinza okugamba nti kangira nkola ssente nfuna obusobozi ne bazibba. Tufunye abantu bayitirivu nnyo. Oli n'aweereza ssente ze bazimu bankingire agenda okudda eno ng'oli yazikozesa. Agenda okubanjabanjako ng'oli yazikozesa nga talina ne waayinza zijja. Tugambe ku akawunti kwaliko miliyoni 5. Oli n'azikozesa naye ng'essaawa eno nga nezaasasuzaamu wadde miliyoni 1 nga tazirina ne bamubba. Tulina abantu bangi nnyo abakoledde Lubaale mu maziga. Mu maziga n'akaaba nga ssente ze baazibba. Kitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ate mulimu abajja nazo n'omugamba munnange wandikoze kino n'akikola. Wandiguze olugwera omusamwa n'alugula. Wandifumbye ekijjulo n'akifumba. Wandigenze kine n'otabaala n'atabaala. Kale n'abantu banjawulo. Abantu bonna bagenda ne bakola. Naye era bikola enjawulo. Alikola Lubaale nga talina ssente ne bw'onyigiriza. Alikola Lubaale ng'olina ssente ne bw'otanyigiriza. Era ogenda n'okola ng'olina ssente. Si buli omuntu alikola Lubaale ng'alina wajja ssente. Eri abaalambikibwako obulambe ng'alikola Lubaale ng'asabiriza. Alifuna muzira kisa n'amukaabira ennaku n'amuwa 5. Ekyo n'akikola. Ne bamugamba ekintu ekirala n'akaabira omulala n'amuwa 2. Abo bangi kisinzira ku Lubaale wo. Kati abantu abasinga tebamanyi. Bw'olaba ng'omusama kugambye nti kwata ensawo yo tugende nga tolina ssente era genda. Gumanyi Lubaale ogenda mutereeza otya. Eri anyigiriza n'aganze mmala kufuna busobozi. Kanyongereyo ebiseera nga nkola. N'atuuka okukola Lubaale ssente ne bazibba ne bazinyaga. N'aziwola omuntu n'atamuddiza. N'abako gwaziteresa n'azibba. N'abako akawunti gyazisinzikako ne bazibba. N'akolagana ne mukwano gwe ne bazibba. Tulina abantu bangi nnyo be tulabye. Waliwo omuntu yasinzira e Bulaaya n'akola pulojekiti kuno. Oyo naye tumumanyi. N'akola pulojekiti kuno agenda okudda ng'ezadde. Yagenda okudda nga ssente ze yateekamu oli taziina
ebintu byebakolerako byafa olina mugamba wakiri ono yasindika sene n'agamba oli yali yateeka mu nkola nti kale wakiri mpaze nateekamu nga n'oli taziina essaawa eno asabiriza busabiriza bonna tubalabye bonna tubafuna okitegedde ne bye babbyeko ssente zaabwe n'abalina ssente zaabwe nga baaziremera nabo tubalina nga be baaziwa baaziremera oyo gwe bayita Lubaale. Kati Lubaale okwatanga nnyo Lubaale kyagamba. Lubaale bw'aggambanga nti tugende abaayogedde ssente zoddako kufuna zonna zandiba enfu wandibonaabonera obwereere mukwatanga nnyo Lubaale kyayogedde. Lubaale yabalemu okumanya olulimi lwa Lubaale lwabalemu okumanya Lubaale ategeeza ki. Naye omuntu alikwata olulimi lwa Lubaale ajja kuba ategeera nnyo. Omuntu awakanya Lubaale ye muntu Lubaale gwagamba nti ffene yiino eyengedde ensonga zengedde ffene bweyengera bw'ogirwisawo ennaku 3 ekivamu ku botaabo takuvunda. Kati lwe lulimi lwa Lubaale tonyigiriza akubyeko nga ffene eyengedde ate ogamba tangira noonya ku ssente biki. Kati kyolina okumanya buli ssente genda okusasulwa ebiseera ebiddako yonna egenda kuba nfu. Okitegedde Lubaale wakugambira nga wositukira nga ye yamanye ebiddako yamanye engeri gyagenda okusobozesaamu okutambuza ensonga. Ekituufu obubaka bw'ono omukyala ne bwe tutannyonnyodde bonna obubaka bwa mirundi 4 oba 5 omukyala ono yeddira nnyonyi obubaka bumugamba kusiba bibye kuddaka yeetereeze. Okitegedde kyokka ate bambi ayagala essaala agire ng'akola ate fe abamanyi olulimi lwa Lubaale kubanga kati bino ebintu kubabuulirira kufuna kumanya na kutegeera kubasomesa Lubaale yaani kubanga oluusi ekibateesa kugina emikutu kwe kumanya okusoma ekibaleetako okumanya Lubaale abeera ategeeza ki. Lwaki Lubaale atukuba? Lubaale atuwubaka ne tubikola ne tubiteeka mu nkola naye ate lwaki asigala atukuba ne tubagamba nti stiiru temunnamanya lulimi lwa Lubaale. Wagenda n'obikka bamweyana wagenda n'obikka muwanga n'oyisaawo emyezi 4 obubaka bwe bajja bakuwa mu myezi egyo 4 ozze otoopinga ku kiba kugamba nti kati zzaako kino oba obufuula mboozi weesigama ku kiri nti nabika muwanga. Kati ekibaleeta kuno kwe kumanya ennimi za Lubaale. Lubaale aba ategeeza ki? Lubaale bwakuwooninga akusonyiwa okusonyiwa kyetaagisa ki? Kati Lubaale bwakubanga ku ffene ng'olaba eyengedde n'ogirindiikiriza evunda buvunzi kati ono ssente kizaagenda okukola mu biseera ebiddako awo zandiba enfu. Amaaso gamusiikiriza amaaso gamulaga nti bweyongera n'ofunayo nosasulayo omwezi omulala. So Lubaale kati be bano n'atuuka okuddeka nga ssente gwe yazisindikira nga yazibba. Okitegedde nga tazirina nga zaagwamu ebizibu n'atuuka okuddeka embeera n'esajjuka. Omuntu bw'ati asobola okubeera n'abaana ewaka abaana ne bagenda balwala nga tebawona naddira ssente mukazi wattu ze yaterekawo oba miliyoni 2 oba 3 n'azikozesa Jjuuko muzimogolako ate ssente ya Uganda wano kasita ogimogolako 1000. Genda ogira nga tayina ate nga bamulabula dda ffene yayengera n'enfunda kati ate nagakangira nnyongera nkola biki tubalabyeko. Mukyala yangamba nakwasa miliyoni 10 e Dubai naye ng'ate nfuna obubaka obudda mu kyalo buli budde sente ne nsooka nzibankinga ne nneeyongerayo. Kitegedde ne nneeyongerayo mu nsi bweti. Olwaleero talina na zimuzza olwaleero akaba maziga naye nga yangamba yafuna miliyoni 10 e Dubai n'aziteeka ku akawunti eyo n'avaayo n'agenda mu nsi endala atandika okuyiiya ssente zino n'aziweereza Uganda babeereko pulojekiti ez'enjawulo ze bamukolera zaafa zonna. Olwaleero talina na zimuzza Uganda bonna njogera nabo akaaba bukaabi talina payo kusaala ayandayanda buyanziyanzi payo kusaala nsabirako wano ngenda kukola ntya nandibadde nkomawo naye ne ssente zennyini ezikomawo sizirina. Naye nga yaloota nga bamugamba komawo mu kyalo genda mu kyalo aloota azzeeyo mu kyalo
aloota ali wakka bamuzaala ng'azzeeyo mu kyalo n'agaana. Kakati be bano obudde buweddeyo, omusajja akututta akulambuza kyaki biki ebyobugagga bye biki mutuuse okitegedde. Abasajja bakugambye tugende ewaka buli budde olaba mama basiba emigugu, abasajja basiba emigugu, olaba kufulumya emigugu kugenda. Ekirooto kikomyewo enfunda nnya, ekirooto ekikomangawo ogusooka n'ogwokubiri okiwangalanka. Ekyo ekirooto akoonamu sitampu gye bayita sitampu, okoona mu bbaluwa sitampu 3 tokite ekyokusaaga. Ogenda kwerosi ne bakolera ebbaluwa n'akoona sitampu esooka. Kyamayi n'agamba ate nga bino mbikakasa, n'akoona ey'okubiri. N'agamba kino kikakasiddwa, n'akoona ey'okusatu. Ekirooto ne kidda emirundi 3 nga kyogera ekintu kimu. Mwana gwe wenoonyeza ki? Muleke Lubaale mulaba ng'ayogera asaaga. Lubaale bw'atyo, Lubaale bw'atyo akuwa birooto, n'olaba ng'ebirooto, n'olaba ng'ebitaasubuke, n'olaba ng'ebitaabeerewo. Bw'olootanga ekirooto n'okiddamu ogwokubiri nga kye kimu n'ekyeggulo, n'okiddamu ogwokusatu nga kye kimu ne kye waloota luli, mbalaamira, mbabuulira, mbakakasa, ekirooto ky'oddamu mu kiweranka. Kubanga ekibaleeta kuno kumanya Lubaale lwaki atuluma nga tetukola. Lubaale aba ategeeza ki? Lubaale kye ki? Lubaale yaani? Lubaale amuzaala abeera wa? Kwe kumanya obukodyo bwa Lubaale. Tufubye nnyo bubategeeza. Kati ate awo omuntu ono gw'osaba essaala wandimukubye empewo. Empewo zigamba obudde bwaffe buweddeyo. Ate omusaba essaala akuweereza essaala, Mukama wange empa yakalembereza, Mukama wange ensaasira, Mukama wange ennyongerayo ebiseera biki biki. Ate ng'omukulu nnyini buyinza agamba tugende eka. Obudde buweddeyo bw'olindiikiriza ngenda kukuvunza. Ye ffene. Ffene eyengedde. Bw'ogirinda ennaku 3 egenda kubotaabota. Bw'ogirinda ennaku 5 ojja kusanga ezzeemu envunyu ng'evunze tekyaliibwa. Kati kwe kuwoninga kuba kuwa boss nannyini pulado akubye ku ffene nga zengedde. Otegeera ki? Kale kansubire nti ow'ennyonyi ono ategedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.